gwaffe kwegulibwa kiki ekyatusinkanya lwaki tutangawo obulamu bwaffe lwaki tukola ebikolwa bino byonna byonna ebituteeka mu bulabe bawambye ono n'avaayo. Ebyo bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamunda President akulembera ekibiina ki National Unity Platform era President w'abantu. Ebigambo ebyo byali byakujjukiza abakulembeze bakulembera n'ab'ekibiina ki National Unity Platform ng'abagamba nti baleka okwekkiriranya. Yakimanya nti abantu batambula nabo mulimu abatali batuufu, naye yabagamba mutambule nga mutegeeza abantu omulamwa gwaffe, abantu gubayingire mu mitwe bategeere omulamwa NUP kwetambulira. Kitegeeza ki? Nti omulamwa bw'ogusomesa bannayuganda kitegeeza nti ate gwe oba wagukuguka nnyo. Olwaleero bye tulaba ebiriwo ate bannayuganda bwe bali mu kusomesa abakulembeze ba National Unity Platform abaava edda ku mulamwa ng'olwaleero bakola bo bye basuubira okuba nti bye bituufu, anti missoni zaabwe zakwawulayawula mu National Unity Platform baleke Mwami Museveni nga yeegiriza ng'ekigotta entula nga tewali kibiina kya byabufuzi kimukuba ku nsolobotto. Kyagulanyi Robert Ssentamunda bino yabyogera era bagenda mu maaso n'okwawulayawulamu ekibiina. Ye tabyewuunya kuba yakitegeera nti bajja bikola. Nkujjukiza nno tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba musajja akusomera dduwa ebibadde byesibye mu bulamu obwo ne bita. Haji Ssettuba basomeddeko ku dduwa be bakkiriza nti wamma ddala kyakola akitegeerera ddala. Nabangi babadde batubuuza ennamba ya Haji Ssettuba ebeerawo ku sikuriini yaffe awo tevaawo era nga tukwongera ogikuddiramu nti eri 0703 31 39 25 mukubireko omubuulire ensonga yo agenda kusomera ku dduwa ze wamma ajja kukkiriza naawe nti ono omusajja kyakola ate akitegeera nnyo. Njagala kukoona ku nsonga esinga obukulu ey'okubajjukiza. Manyi tukyogeddeko emirundi mingi naye nkiddiŋŋana buli we nfunye omukisa okusinkana baganda bange naddala abakulembeze, nammwe njagala okubasaba ensonga eyo mugiddiŋŋane entakera. Ne bw'oba okinnyonnyodde omuntu n'akinnyonnyoka enkeera ky'oba osooka okumunnyonnyola ng'omugenda okukola ebirala. Kyeki omulamwa gwaffe gwegulibwa kiki ekyatusinkanya lwaki tutangawo obulamu bwaffe lwaki tukola ebikolwa bino byonna byonna ebituteeka mu bulabe bawambye ono n'avaayo. Ganaafa mubeere e Bulaaya ne mulaba ono baamusse ono baamuwambye kyokka oluva e Bulaaya ng'otaddeko bereeti ng'otaddeko ovulo. Kiki ekyo ekitudrivinga? Ekigendererwa kyaffe kyeki bassebo ne bannyabo, ekigendererwa kyaffe kununula ggwanga lyaffe lino kulijja mu busibe. Museveni yawamba ensi yaffe emyaka 38 kigenda kubeera lunaku lwankya. Okuva kwolwo twafuuka baddu mu nsi yaffe. Tolina na buyinza kuyita ewammwe we bakuziika, tolina buyinza kuyitawo wammwe kuba toli shuwa nti tebagenda kusendawo. Tolina buyinza kubeera n'akataka k'oguze. Ne bw'osomesa omwana otya toli shuwa nti anaafuna omulimu kuba ensi yafuuka ya famire emu. So omulamwa gwe tuliko nga tetwebuzaabuziza gwakuggyako Museveni mu mbeera yonna. Naate tukigenda komaawo kubanga bwe tugamba kuggyako Museveni ajja kuvaako. Ne bwe tuzinga emikono ngaffe yakola dde ebikolobero ebimala eri Katonda. First of all, emyaka gyalimu tuli shuwa mpozi nga tutemudde naye ffenna abali wano tujja mulaba nga afudde. Mpozi nga tutemudde naye bwe tuba tugendedde ku pulaani ya Katonda Museveni yamalayo dde emyaka gye gyalina okuba ku nsi. So okuvaako ajja kuvaako. Kyetwagala okumakinga sure tumuggyeko nga tukyalina chance nga tukyalina omukisa okutereeza ensi yaffe. So step number 1 yekwejjako nakyemalira naye tekikoma awo. Tulina okukyusa Uganda yaffe eno ensi engagga bweti. Bwe twali tugulawo kino ekitebe twabagamba bassebo ne bannyabo ti ensi yaffe engagga obusente obutene nnyo ne bwe buba bukwatibwa bulungi busobola okukyusa ebintu bingi nnyo. Ku ssente Museveni n'abantu beze babba mu nsi tebalina yadde we basobola okuyita ewaabwe nga ba NRM. Ekikulaga nti tebalina yadde ne plan
byonna Amini ataasoma bye yali yalekawo Museveni abitunze ebiri wano ebiri e Bulaaya ebiri ku lukalu lwa Afrika mu Amerika ne mu mawanga amalala gonna. So tulina obuvunaanyizibwa nga ffe bannayuganda okutereeza ensi yaffe abaana baffe n'abazzukulu ne bano abakyali abatootutu bagyeyagaliremu. Ekyo tekigenda kwekola kyokka, ekyo kigenda kubeerawo nga waliwo obukulembeze obulumirirwa bannansi, naye okusingira ddala obukulembeze obugondera bannansi nga tujja ne tubagamba basebo ne bannyabo bwe munaatuwa obuyinza tujja bukozesa bwe tuti. Sente zinasobozebwanga misolo gijja genda omutetemwa bwe guti mu masomero, omutemwa bwe guti mu byenkulaakulana nguudo, malwaliro n'ebirala, omutemwa bwe guti. Eyo y'enkola gye tulina okukolamu. Ekyo tetusobola kikola ndi Kyagulanyi ne bana abali wano ffekka. Tusobola kikola ffenna nga tuwetaddemu omutima ogwagala ensi yaffe. Ffenna ne tulowooza ekintu kyekimu ne tubeera ne mission ne tugamba ffe nga generation tutambula tugenda wano. Museveni tumuwonye naye Uganda egenda kubeera etya mu myaka 5. Kuba abantu baffe babonyebonye nnyo bayagala essuubi ate ng'essuubi tulina odituukiriza. So tulina okubeera abakulembeze abensa, abakulembeze abeesigika. Ekyo tetugenda kitandika nga tufunye obuyinza. No, tulina kitandika kati. Empisa ze twagala okubeera nazo ng'abakulembeze tulina zitandika kati. Enkola gye twagala okukola mu Uganda empya tulina ogitandika kati. Enneeyisa tulina ogitandika kati. Oba obwononefu bwe twagala okwolesa mu Uganda empya era nabo mujja bulabira kati. Abantu batwesize tulina obuvunaanyizibwa okuyingira famu okubawa ekifaananyi, si kifaananyi kyokka wabula okutuukiriza ebiruubi bibweru. Kitegeeza nti ffe n'abakulembeze abana ababazeewo oluvannyuma lwaffe tugenda transforminga Uganda yaffe. Bannange kisoboka. Nze ndali examples nnyingi nnyo ez'ensi ezaali tezirina ssuubi. Waliwo omusajja bamuyita Lee New yakyusa ensi gye bayita Singapore nefuuka first world mu kabanga katono nnyo. Zino ensi terina bya bugagga bya mu ttaka. Tutudde ku gold, tutudde ku uranium, tutudde ku mafuta, tutudde ku buli kya bugagga. Ate ekyenjawulo nti tulina abantu abasinga obuto mu nsi yonna. Bannayuganda bagezi singa tuba tubakulembedde ntubagamba baganda bange kino kye tugenda okukozesa obugagga ensi yaffe Katonda gye yabuwa. Tugenda kukyusa Uganda eno namwe mujja kwewuunya. Ekyo tujja kikola nga tugasa emitima gyaffe n'obwongo bwaffe ne tugamba kino kye twagala okukola ne tubeera ne discipline. Tewali kintu kyonna kyogenda kukola basebo ne bannyabo nga teweewaddeeyo. Discipline kitegeeza okusacrificinga oba okusaddaaka appetite yo. Kitegeeza okwerekereza. Discipline kitegeeza kwerekereza. Omuntu alina amaanyi naye n'atalwana, eyo discipline. Omuntu alina enjala naye n'atagwa mu mmere, eyo discipline. Omuntu alina obusungu naye n'atayomba, eyo discipline. Omuntu alina kyayagala naye n'agamba ku lw'obulungi bwa ffenna kankyerekereze ku lw'obulungi bw'ekigenderwa, eyo discipline. So tulina okweteekamu discipline. Ebirala mwe mulimbuulira Katonda gy'alituusa. Yoyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamunda President. Ebigambo ebyo byali bituukira ddala ku bakulembeze b'ekibiina kye. Olwaleero abeefudde nampulira zzibi nti bo tebatambulira ku mateeka ga National Unity Platform nga bakulaga nti baagala okukola amateeka agaabwe. Ono ye mukama waabwe naye baagala omukolera amateeka ate agafuga ekibiina kye. Ekyatanudde bannayuganda nga bagamba nti bwe kiba bwe kityo mufulume ekibiina nammwe mukole ekyammwe mukibagira amateeka ge muwulira mwagala mutambulireko.